ine ekyomusanvu nga bakola ebigezo byabwe bya primary living examinations PLE. Mu kibuga Kampala abavubuka bangi be basinga okuvuga pikipiki ezisaabaza abantu ezakazibwako erya boda boda. Bano nno bambi abamu bakozesa obusente bwabwe, abamu ne batunda n'ebibanja balyoke bajje mu kibuga Kampala babeeka akalimu ke bakolako okusaabaza abantu. Ekizibu kye basinga okufuna y'engeri oluusi gye batemulwamu ne batwalibwako pikipiki zino ne babulwako okuzza eri omumwa. Bano beeweredde ababbi ne bagamba nti baagala beekolemu omulimu omuze guno gukome. Abavubuka bangi mu kibuga Kampala omulimu gubabeezeewo gwa kuvuga boda nga kati batunda na byabo okusobola okufuna omulimu guno. Wano aba boda boda mu Kampala Baweze nga bagenda okulwanyisa ekibba pikipiki ekikomyewo mu ggwanga ne beewera nti ku luno gwe banaakwatako kajja kumujjuutuka. Bano bagamba nti bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bakomya obubbi bwa boda boda zaabwe. Ekintu ekibanyiga kwe kulaba nga batwalibwa ku poliisi ate nga bateebwa buteebwa. Ababbye Bukesa naye ng'emmotoka yabadde mu kyambalo kyaki kyabamu kubo. Eri abadde agenda okubeera ng'abeera mu nsonga yandikubye enduuli yatidde omwana bamujja kwa piki ne bagitwala. Kati tukole tutya tuddukirewa ffe kati twesize magye bwe kinaba nga twetaagisiza kukolagana n'amagye tugenda kukwatiramu n'abapoliisi baabwe bennyini abenyigidde mu kubba pikipiki zaffe. Twatuukawo wakati awo gye batundira emipiira omusirikale nga tumulina emabega oyo w'omu maaso n'agula akagiko emabega namubuuza olina miliyoni 6 ekizibiti nga tukirina nze na emu. Twatuuka nagenda kuyingira ebwe tuti nagamba gwa wansi oyefiise bakukubye nnyo tukutwale mu ddwaliro. Era bagenze maaso ne bategeeze nga bagenda okulinya obubbi bwa pikipiki zino ku nfeete. Obubbi si kyekisinga okubanyiga nga abavuzi ba boda boda wabula ne kafyu nga nsonga nnyo gye bali nga bangi balaze okwemulugunya eri ebitongole ebikuuma ddembe naddala ku ngeri gye babayisaamu. Ekyokulya n'omutwalo gumunzawo alina famire akutabuwadde omupoliisi azeeyo famire ye eri mu kukaapu buyeekera ki bw'oyagala. Bw'obaamu n'akasente piki yo tegenda ku poliisi. Ffe tusaba Pulezidenti Museveni gwe wateekawo kafyu ate gwasobola ogijjawo. Amazima amatuufu ffe korona tetumutambuza kiro. Mutuyambe muleme kukozesa kafyu ng'ekyokulwanyisa okutukuba n'okutuyisa obubi bamala ne bannyagako ssente 3 ekiro okusumula piki yange ku lujegere. Abamu bagamba nti balemeddwa okufuna mulimu gwabwe kyokka waliwo abakugu ababawadde kiki kye balina okuba nga bakola. Yagadde ogamba nti nomuguzeeyo eka za ttaka abi buli omu naafunako puloti ye ataano ku 100 ne batugamba esiteeti oyo giraba esiteeti eyo yababoda abadde bakolera mu Kampala. Basabye kikwatako mu ggwanga okubalambika obulungi naddala nga bateekawo siteegi ez'enjawulo oba oliawo kinaasobola okuba nga kimalawo obubbi mu ggwanga. Singa kesisi esobola okuzaako ekintu kya stage ne kubaako points ezimanyikiddwa nti za boda boda stage bwetyo boda boda stage bwetyo abantu sobola okwekulaakulanya. N'ekirala waliwo ssente zinawulire ezajja ez'emyuga ffe nga boda boda zitulemye. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luko Wesigire bw'abuuziddwa ku nsonga eno alambise bw'ati. Naye tukubira omulango yenna agamba nti n'abasirikale bamugyamu ssente okuvaayo arope ku mitendera abasirikale gye bamweyisizaamu okuba nti no bamugyamu ssente. Naye ng'ebikweketo bigenda sigalawo tebigenda vaawo okujja omukulembeze avuddeyo oba abaminisitule ebyobulamu bakudde ne bajjawo kafyu. Byasali Hakim, Sauti TV, Omunnyo.